Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byatugamba bitandise okuba nga byeyoleka, tutandise okubirabako, tutandise okuba nga tubifuna, tutandise okuba nga tulaba abantu baffe nga batandise okukomezebwawo weewawo nga bali mu bulumi obw'enjawulo. Mwami Museveni yakozesa kkooti y'amagye namma baganda baffe beyiro naye kaakati y'omu atandise okuba nga batusuulira. So baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency the elected President of Uganda ajja kubanga abeera bulungi era ensonga ejja tambulira ddala bulungi. Era twongera obbategeeza nti Pulezidenti w'eggwanga His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lwa bannayuganda n'eggwanga lyaffe lino tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna. Abantu baffe weewaawo bali mu bulumi, bali mu kunyigirizibwa, bali mu beebuuza ebibuuzo bingi, beeraba nga tebalina kiddako, naye Mukama ono yatutonda n'atuteekawo okubeera nga tulaba Uganda eno ajja tusobozesa. Era tumanyi bulungi nti abo bonna abaagala abaliwo okumalamu abantu baffe amaanyi, abaliwo tujja kumulamwa, abaliwo olw'ebigendererwa byabwe, twongera obbajjukiza nti His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu ne bannayuganda ku lw'eggwanga lino. Bingi mulimu bikola naye twongera obbajjukiza nti ate bingi ku ebyo bingi bye muli mu kukola naffe nga bannansi tutunudde nnyo okulaba nga twetereeza. Era twongera okubategeeza nti Pulezidenti w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli kimu kye yatugamba tujja kiraba, tutandise okuba nga tukirozaako. Abantu baffe bali mu bulumi obw'enjawulo, Kakyuyu atandise kubakumyawo ng'abasuula busuuzi. Muffe twale mu malwaliro tujjanjabe, naye nga akatambi ffenna twakalaba nga baganda baffe bano bakubibwa ab'amagye. Lwaki amagye tegabatutte ne bagenda ne gabajjanjaba? Lwaki mbatukomerezaawo? Basajja mwe mulina ejjoogo, basajja mwe mulina akamanyiiro, naye Mukama ali wamu naffe. Mukole ebyammwe bye mulina okukola, mubikole to the fullest okuggyako Museveni. Kyolaba ng'ekinene ekikulemye waliwo akiri mu mitambo nga ye akisobola. Owulidde? Gwe kyowulira ng'ekikulemye oba ekikutiisizza mu struggle eno waliyo akisobola. Kati gwe kyosobola okukola ky'oba okola to the fullest. Kati ekikulema waliyo akikola to the fullest. Bwetto bwe tugenda okumalako, kuba kati ogenda kusula nga teweebase. Bannange amagye agatutte Southern Sudan. Waliyo ayina ekyokuddamu kyekyo. Gwe bw'oba ekyo tolina kyakuddamu kyakyo, waliwo ayina ekyokuddamu kyekyo. Otegedde bulungi. Saagala kuddamu wano okusula nga temwebase mbuno simanyi mbu Museveni w'amaanyi. No, ekyo kikome. Kyotasobola kukola waliyo akikola. Kati gwe kola kyosobola okukola, kuba ate naawe kyosobola okukola ate oli tasobola kikola. Tewaliyo jjeno wa Uganda ayinza kujja wano n'ayogera ebigambo byenjogera ku Museveni n'asulawo. Taliyo. Ekyo tasobola kikola. Naye ate nabo bakola nze byesisobola kukola. Mpoma satellite tomanyi ani agiriko, tomanyi ani agivuga, tomanyi ani agikanika, tomanyi ani agioperatinga. Naye byakola sisobola bikola, naye ate nange byenkola tasobola bikola. Kati mu revolution buli omukola kyolina okukola. Bw'oba oli mulema wa mikono naye nga amagulu malamu, amagulu go gakozese to the fullest. Kati oli nga mulema wa magulu nga yalina mikono, muweke ku bibegabega byo, emikono gye gibeere gijjo n'amagulu go gabeere gage. Mujja kutambula mutuuke gye mutuuka nga temulina pulobulemu yonna. Ekyo sandi kyogedde eky'amagye g'e Rwanda, naye njagadde Museveni akimanye nti tukimanyi. Era nga bwe twategedde ebirala byonna n'ebyaba Brian White. Mukama yeebazibwe. Waliwo ebintu
mbadde mbagamba nti Mukama yeebazibwe waliwo ebintu Mukama byatukolera okukonfaminga uwa we tuba tuli na uwa we tutuuse kati tusobola okujjanga ne twogera ebintu byonna ng'obadde obiwakana naye Katonda akuleeterayo ekikukakasa nti tuli ku mulamwa nti sisobola kubanga we najje Brian White obikakasiza nti ddala bituufu byebyo ng'ebirala byenzijawo obiwakanya kati njagala mukakase nti tuli ku mulamwa Katonda alinaffe agenda atuwaayo ennambiro agenda atuzaamu amaanyi agenda atulaga we tuli naawe abatasobola kulaba biri munda obeereko byolaba ogambe naye we tuli weewo kati njagala obbakakasa we tuli weewo we tulina okubeera kanzijewo politics ono njagala nsigaze ekigambo kya Katonda kuba kye kigenda okukola olunaku olwolwaleero vidiyo eno emisolo gifuuse emisolo mu Uganda ndabyeko nga bwe nabagambye Museveni yateesa dda byagenda okukola agenda balimba nti omusolo aguyimiriza si bwe bibadde naye ebyomunda taguyimiriza palamenti gye mwaddukidde teyina makulu kubanga byonna palamenti yebiyisa bino ebyokudda ne beewuguusa palamenti tegenda bayamba sente y'omuwi w'omusolo etokomoka nga kwegamba ekikolimo tulina omwoyo gwa Babyloni gwe gutubonyabonya naye njagala osooke olabe obuvidiyo buno bubiri ngende mu politics tuli ku misolo nsooke kaliwa laba esente ya gavumenti bwetokomoka Factory eno esangibwa ku kyalo Katente mu tawuni kanso ya Kyegegwa yaggulwawo mu mwaka gwa 2022 nga yali yakwongera mutindo kasooli omungi alimibwa mu kitundu kino okufunamu akawunga saako emmere y'ente n'enkoko eno yatongozebwa minisita w'ebyobulimi Frank Tumwebaze wabula nga we butuukidde leero tewali kyali kikoleddwa mu factory eno era ng'emisota gye gyeyagaliramu pulojekiti endala ezasaasaanyizibwako ensimbi wabula nga tezikolanga mulimu gwazo kuliko ekyuma ky'emmwanyi ekya Chaka Cassava Coffee Growers ekisangibwa ku kyalo Byeba nga kino kyamalawo obukadde 298 Kyegegwa Toheyo Maize Millers esangibwa ku kyalo Kako ne Kasule Coffee Producers ku kyalo Kasule ng'ogyeko ebyo waliwo n'ekkuŋŋaanyizo ly'amata mu tawuni kanso ya Kyegegwa nga lino lyaddaabizibwa ku bukadde obusoba mu 6 emyaka 3 egiyise wabula nga lino nalyo lyalekebwawo ddayo emirala y'emizigo gy'amaduuka 24 egyazimbibwa okuyambako tawuni kanso eno okusolozaamu omusolo nga bukyagijjibwako ngalo girinze kuggulwawo mu butongole kati emyaka 2 ko n'akatale k'amatooke ak'Akatente kano ng'alondoola emirimu gya gavumenti IGG yakayimiriza olw'omutindo omubi okutuusa leero nga tewali alipoota yonna yali evuddeyo ku katale kano pola yaapuuyo essomero ly'ebyemikono erya Kijuma Technical School lino nga lyabaweebwa Pulezidenti Museveni ng'ekijjukizo mu lutalo olwamuleeta mu buyinza lyazimbibwa abaayo PDF Engineering Brigade emyaka egikunukkiriza mu 10 terikikolebwa byonna mubiwulidde eyo sente ya muwi wa musolo bakolayo ebintu ne bakulaganga project erina amakulu nga bali mu kubba sente ekyo kimu njagala nsooke mbikuŋŋaanye mu buvidiyo buno bwe mmala ŋŋende ku byenjagala okubannyonnyola omusolo guuguno badde ku kitebe ky'eggombolola emmende mu disitulikiti ewa Kiso nga bassentebe b'ebyalo mu ggombolola eno bataamira abawozi ababadde bazze okubabangula olukiiko luno lubadde luyitiddwa okusomesa bassentebe bano ku musolo ogw'amayumba oba property tax kibasobozesa okubanguyiza okugusomesa abantu be batwala eyogera ku misolo local gavumenti zirina okukuŋŋaanya ane property tax eri kati bw'ovaawo n'ojja mu local government act schedule eyokutanda 5th schedule egenda erambulula emisolo era n'ogwa property rates mwekuli mu kusooka olukiiko luno lutandise bulungi nga bassentebe bakkakkamu era nga bawuliriza buli kibasomesebwa ow'omuluka n'afuna 5% district nemupa 35%
ka 35% yako tuguzeemu amazzi gano ge tunywedde era ke kateeseteese omusomo guno ffenna ne tukagabana naye property tax ebitundu 7.5 ku buli 100 bikomawo mu buweereza mu bantu abawa omusolo. Kyokka bwe gutuuse ku bassentebe okuwaayo ebirowoozo byabwe ku nsonga eno bangi ne bakisimbira ekkuuli nga bagamba nti eggombolola yaabwe ya kyalo kale nga tebateekeddwa kusasulira mayumba gaabwe. Ebintu ebikwatagana n'omusolo ogwo si babirina okukola kyokwa abantu bakukyawa era tebagwetaaga kati gwamu abazimbira amayumba gaabwe mulooke mujje mubasolereze emisolo muli bajjajja bakika olwokwabuzaku ewagenda musande kujja kuwaayo kama muntu kusasula ssente ez'ennyumba kubanga yateekamu akaduuka akabamu tusula manju emiryango ne tukolerayo nze nsasule ssente ezo. Ebigambo bino bwe tuba tubyogera njagala mmanyi mwami Kabaali oba ose wano okutuwa amateeka nti no buli anaagaana ajja kusibwa ekyo njagala okyerabire. Ndayira ntya Katonda ffe tetulina bwe tugenda kugamba abantu mbu twatudde ne tukkiriza ebigambo byemwazze okutuma era njagala kigenda onu rekodi ky'abakulembeze b'emmende baagaanye omusolo. Ab'omusolo bakalambidde nti omusolo guno guli mu tteeka kale nga bassentebe kibakakatako okusomesa abantu baabwe bakkirize okuguwa. Si disitulikiti y'Ewakiso yekutaddewo etteeka weeriri ery'omusolo gw'amayumba just batandise diipulimentinga naye ekintu kyonna nga kitandika abantu tetutera kitegeererawo. Bassentebe bagamba nti tebandibadde na buzibu kumatiza abantu kuwa musolo guno naye ensimbi ze bazze basolooza tebalaba kye zaali zikoze. Gwandibadde mulungi singa tulina ekigendererwa kye tufunamu naye tetulina kye tufunamu tetulaba kiki kiva mu musolo. Amalwaliro gennyini ne bwogenda wali mmere tewali ddagala. Genda olabe ebbungwe gwentwala wali emmotoka tezikyalina nabo ziyita kuba lya disitulikiti naye buli saba misalo gyegikola ki gyegyeyongera. Ekkubo lirimirwa lya disitulikiti eriri eryaffe eryetubaka Serinya Khalid temuyiwadde kamalamu emisolo gyegikola ki gyegyeyongera. Abapangisa be mwesibako batulekera katene mu mayumba. Abawoza balabye bassentebe bataamye nabo ne babakangukira nga babanenya okuwabya abantu be bakulembera kyokka kino kyongedde kubatabula. Naye bakulembeze bannange bakyeya pasons gwefuula ogumanyi 25% gy'ofuna weeva. Babalagidde okwamuka ekitundu kyabwe ne babalagira obutaddamu kulinnya kigere mmenge. mujja kyulira. Bannayuganda naddala abali mu byalo ko n'ebitundu ebikyakula bazze beemulugunya olw'abasolooza okubaggyamu omusolo buli kadde kyokka obuweereza ng'obw'enguudo ko n'obujjanjabi ne bubula. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV. Now ebyo byonna mubirabye mubiwulidde kati tugendagenda ku mawulire ga NTV akawungeeza agabaddewo eggulo nga Museveni agenda okusisinkana abasuubuzi ate bo ab'amakolero babadde bamaze dda okukkiriza nti enkole ye ekuŋŋaanya ogwo omusolo ebeerewo era n'ogwo omusolo gubeerewo ogwa 18% simanyi 18% kubanga mulungi nnyo eri bannayuganda. Njagala muwulire ebintu bino njagala tubikuŋŋaanye bulungi kuba saagala kulwawo njagala ebimu byennyonnyole mu vidiyo zino ŋŋenda okugenda nga waliwo kye tutegedde. Wulira amawulire g'eggulu. Africa mukasaba n'amakolero nga bayita mu kibiina ekibatwala Uganda Manufacturers Association UMA bavuddeyo okwagira enkola ya IFRIS okuva mu kitongole ekiwuuza omusolo GRA okusobola okutumbula ebyomusolo by'eggwanga. Kino kigenza okujja nga basuubuzi leero bagenze mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Entebbe okumusisinkana okugonjoola ensonga zaabwe. Katubire weziweze ennaku nnya bukya basuubuzi bagaba amaduuka gaabwe nga bawakanya enkola ya IFRIS okuva mu kitongole ekiwooza omusolo GRA. Wabula oyinza okugamba nti embeera yeyongedde okunyigiriza abamu ku bano. Kino kyerekedde mu batembeeyi abakedde okuteeka ebintu byabwe ku nguudo okwekolera ku nnusu. Tekimanyiddwa oba ebimu ku bino babijja mu maduuka gano.
yadde nga abasuubuzi bakyali mu keediimo olw'enkola ya ifis bo bannamakolero abeegattira mu kibiina ki Uganda Manufacturers Association oba UMA bakiwagira. So kiyamba ekonomi yonna okubeera okumu obalabye omusolo gwe gumu kubanga waddewo abantu abatasasula ddala omusolo waddewo abantu abasasula omusolo omutonotono ate waddewo abantu abanyigirizibwa ennyo mu kusasula emisolo emingi. So tulowooza nti enkola eno ejja kuba ya mugaso. Enkola eno babagamba nti twatuuka tuli twakula Uganda twava mu lower income level tuli middle income. Owulira obulimba tutuse middle income tulina okugaziya abantu abakola emirimu nga bakolera middle income bafuna sente basasula emisolo ekonomi yaffe esobole okukola ki. owulidde obulimba bw'aba basajja nabagamba Museveni taleta kintu nga talina nsonga ne bubanga nga kiringa ekyobulalu. Bakira ku makya ne balangira nti Uganda eri mu middle status income simanyi middle what. Kati baleese emisolo egiraga n'enkuŋŋaanya yagyo nti Uganda eri mu middle naye nga kyekiri kye nabagamba bakera ku makya ne bawa ebitundu mbwe eyo site neyo site neyo site ng'ebikola site tebiriimu era nga tebikwalifayinga kubeera site naye bo ne balangira nti eyo site nga temulina we mutuula temulina nguudo temulinayo sekendule n'emu temulinayo tewali na chairman watuula naye ne bagamba eyo municipality nga yayagalawo kimu kuweza bamemba ba parliament abagenda omuyamba mu bintu bye. Kati avayo kulangira kubanga okubeera mu middle income bantu ffe tulina okukiwulira nga sente tuzirina tweyongera kwavuwala bo bagamba tuli mu middle income. Omanyi kyekitegeeza nabagambye jjo nkiddamu era bulijjo nkyogera Museveni alina kategore y'abantu bazimba era nga buli lyakola abikolera kwabo si kummwe. Era nze kyenjagala nsaba ekintu kimu omusolo ogwo baguteekewo nga abantu balina okugusasula amayumba tugasasule ne mu byalo. Ekigambo kya nabbi kituukirire nti mujja kiwulira. Abasajja b'omu byalo ababadde mutangira bakyeyamaani n'abakyala bayagadde okutaganjirwa okutangula abazo basomesa ku musolo gwa property tax. Kati awo bunnabbi ne butuukira nti mujja kiwulira. Era saagala Museveni atooleko kintu n'eki njagala omusolo gweyongere nkugambye eyo 18% bw'amala ogijja mu makolero ne babijjawo ow'omu kikuubo najja n'abisuubula n'abijja mu makolero n'abitwala mu kikuubo naye mu kikuubo bamuggyako 18% ng'ate product eyo bagijjako 18% ng'eri mu makolero bwetuuka mu kikuubo ne bagiteeko 18% ezo ziba saate waati. Kati ow'e Masaka bw'akigulaawo naye n'akitwala kuba ne yeeholoseera owaawa ow'e Masaka nga naye bamuggyako 18% eyo eba efuuse mmeka. Kati ow'Embalala bw'ajja najja akisuubula e Masaka naye n'akitwala naye nga bamuggyako 18% kitegeeza mugenda kutuuka okutunda ng'essente zonna zagenda mu misolo. Kubanga 18% senga babadde bagijja kuba amakolero bokka ab'omu kikuubo n'otabajjako kubanga babijja mu makolero ng'olwedde bamaze okugisasulira 18%. Buli we kigwa 18 simanyi influence simanyi sifulizi buli we kiraga buli kati obwo bubbi. Naye saagala balumirirwako njagala byeyongere tutuuke wali nabbi we yagamba nti mujja kiwulira. Obwo obukambe bw'abakyeyamaani bwe bunaatambula wonna njagala amayumba gammwe ennyumba gy'osulamu kesisi simanyi waati district waati simanyi biki
kanso ejje eteekeko siiru ng'oli mu nnimiro ogende okudda nga bataddeko siiru gwe n'abaana bo temulina we muyita kunona binika kufumba caayi amawolu gali mu nnyumba okutula esiiru bakutwale kati ekyalo kisituke kikwata amajambiya n'ekiddako kikwata amajambiya Uganda yenunule si kyekyo Uganda yenunule nga ffenna tumaze okutuuka kweyo levu nga tewakyali byagamba mbu bannange mwebale tulwanira buli muntu asituke ab'emmende basisinkane n'ab'ennamusera basisinkane n'ab'ekavumba basisinkane n'ab'ebbula bakulu ab'ekkona abaawa musisinkane awo mwena nze Wakiso mumanyi eyo gye nasomera Wakiso mumanyi kasengejje mwenna musisinkane Gombe kati buli omu mukwata amajambiya tuyingire Kampala awo mujje Wakiso mu tawuni mujje Naluvule mujje awe Kayunga Naluvule mujje Nansana mujje mugende nga mujja ku Ivory mujje ku Masitowa mujje Yesu amala ku Masitowa mujje mumweyongere mujje musinkana ab'ekinnabweru mujje kakati awo wowulire embaga byebyo nno baganda baffe mikwano gyaffe mu Museveni yosaite bukabulwa ako kale mu kubala netwongera mutegeeza nti abazekafu bambi sorry for you Museveni